Yes, webale kubanga okyatugoberera ku Red Zone TV. Sebambulidde Patrick Nzemba weereza olwaleero ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023 essomero lye bayita St. Teresa Kisubi Girls limaze okuba nga likwata omuliro. So kati gwali ku Red Zone TV, breaking news ge mawulire gembadde nina okuba nga nkuwa nga bw'okimanyi wano wetutambula akajja ketukuwa. Kati essomero eddala likutte omuliro mu ggwanga Uganda, liri saidi zeeyo ez'Entebbe bw'obanga obadde tomanyi wa gye liri. Essomero eryo bagiyita St. Teresa Kisubi Girls limaze okuba nga likwata omuliro. Ekisulo ekisulamu abaana abawala kikutte omuliro amakya g'olunaku olwaleero, era amawulire we gantuukiddeko wano nga gennaakafunawo galaga nti tewali mwana afudde muliro guno, naye nga gwa muliro gukutte ekisulo eky'essomero, naddala ekisulamu abaana abawala. St. Teresa Girls Dormitory essomero limaze okuba nga likwata omuliro amakya g'olunaku olwaleero. nga bwe mumanyi ebintu by'omu ggwanga lya Uganda, poliisi mbu eri mu kunoonyereza kyekyamaanyi ennyo ekyakoleddwawo kyenaafunye. Awo bannayuganda bwe batandikidde okwebuuza ebibuuzo ebiringa omutwalo mulamba, kubanga nze ngenze nenkebera mu archives zaffe ne tufuna ennamba y'agamu ku masomero agazze gakwata omuliro, nenzijanga nga kuleetera omuli Gayaza High School, amasomero nga Buddo, byonna neŋŋamba essomero lye bayita Wairaka, essomero baliyita Wairaka, ekisulo kyabwe kyakwata omuliro ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano 2019, era tegwategeerekeka wa gye gwavudde. Essomero liri saidi z'Ejjinja. Ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gw'E11 emabegako 2018 essomero liyita St. Bernard's Manya Senior Secondary School liri Rakai. Ennaku z'omwezi zaali 11 omwezi gwa 11 2018 lyakwata omuliro, era abayizi 10 baafiirawo n'abalala abasukka mu 30 ne babatwala, era okunoonyereza ne kusigala nga kugenda mu maaso, tewaliwo kyamaanyi nnyo kyakolebwa. Red Zone TV nze nage byonna mbikusosonkolera n'obeera ng'obifuna bulungi nnyo. Ng'ennaku z'omwezi 16 mwezi gwali gwakuna omwaka gwa 2008, ekyo mukijjukira bulungi nnyo, essomero lya Buddo Junior School lyakwata omuliro. Abaana 19 nga bali wakati w'emyaka 8 n'emyaka 9 baafiirawo ku olwo olunaku lwennyini. Lwali lunaku lwa Monday ekiro, Buddo Junior School ng'ennaku z'omwezi 16 mwezi gwakuna omwaka gwa 2008 ne likwata omuliro, era nga bwe mumanyi poliisi okunoonyereza ne kugenda mu maaso, tewaliwo kyanjawulo kyatuukibwako. Mu mwaka gwe gumu ng'ennaku z'omwezi 21 mwezi gwali gwakubiri, essomero baliyita St. Jude Primary School mu disitulikiti ey'e Nakasongola lyakwata omuliro. Lwali lunaku lwakuna ku makya, essomero ne likwata omuliro. Omwana yali wa myaka 5, ye yajjirawo yenna n'asirika, era okunoonyereza kwa poliisi ne kugenda mu maaso. Bannayuganda ne basigala nga beebuuza ebibuuzo. Ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokuna 2016 essomero baliyita Mbalala High School nalyo bwe lityo ne likwata omuliro, era abayizi abasukka mu 300 be baatataganyizibwa era ne bafuna okutawaanyizibwa okw'enjawulo mu kusoma kwabwe olw'omuliro ogwo olwakwata essomero eryo erimanyiddwa nga Mbalala High School. Zaali ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gwakuna omwaka gwali gwa 2016. Ebyo byonna bizze bibaawo nga poliisi ekyamaanyi kyekola kunoonyereza ne gavumenti ekyamaanyi kyekola kunoonyereza. Kati ennaku z'omwezi zaali nga 24 mwezi gwakuna 2017 essomero baliyita Mother Manjeri Primary School Kirinnya liri saidi ze yebweyogerere. Ekisulo ky'abaana abalenzi ku ssomero eryo
lwali lunaku lwa Sunday ekiro ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa 2017 kyakwata omuliro era ebintu ebyayonoonebwa ebiri mu millions and millions byayonoonebwa mu muliro ogwo. Kakati musaidi ambitundu by'embalala era waliyo essomero baliyita Weldon College School Mbalala zaali ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa 8 nalyo ne likwata omuliro. Omwaka gwali gwa 2016 nalyo lyakwata omuliro. Ebisulo by'abaana bonna ne bikwata omuliro ne bibengeya. Zaali nga 15 mwezi gwa 8 lwali lunaku lwa Sunday kawungeezi. Abazze bagoberera ebintu mu ggwanga Uganda musobola okuba nga mujjukira ebimu ku ebyo. Era abaana abali mu senior 4, senior 5 ne senior 6 abasoba mu 320 be baafuna obuzibu obwo. Ebitabo byajja n'ebintu byandibadde bikozesebwa abaana byonna byakwata omuliro. Ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa 9 omwaka 2019 lwali lunaku lwakubiri ku makya essomero baliyita Lugarama Nursing School liri mu disitulikiti y'e Kabale nalyo lyakwata omuliro era nalyo ne libengeya. Era ekyamanyi ekyakolebwa yali poliisi kugamba nti tugenda kunoonyereza, naye okunoonyereza kwabwe paka nakati tewaliwo kyavaayo. Bushenyi Hostel Housing Mobus ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi gwa 5 2018 ekisulo kyakwata omuliro saidi z'ebugoloobi. Gwe muganda nga ali ku Red Zone TV byonna mba nina obbe kujjirayo n'oba ng'obitegeera bulungi nnyo. Era nga mmaliriza ng'ennaku z'omwezi 26 mwezi gwa 5 omwaka 2018 simanyi oba olwo mulujjukira bulungi nnyo abayizi 5 be bajjiira mu muliro guno naye tebaafa, baafuna ebisago eby'amaanyi. Omuliro gwakwata hostel emanyiddwa nga Mary Stewart Hostel emu ku ezo ezaali zisinga obunene ez'abakazi ku Makerere University ze zaakwata omuliro. Kakati wetwogerera ng'olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa 10 omwaka 2023 essomero lyenkugambye baliyita St. Teresa Kisubi Girls ekisulo ky'abaana abawala kimaze okuba nga kikwata omuliro wetwogerera. Essomero baliyita St. Teresa Kisubi ekisulo ky'abaana abawala ng'ennaku z'omwezi 25 olunaku lwaleero omwezi gwa 10 mwaka 2023 kinagenda mu byafaayo nti nalyo lyegasse kwaga amasomero agamu ku ago genkusomedde agazze gakwata omuliro mu ggwanga Uganda. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kampala Metropolitan amanyiddwa nga Luke Owesigire, ono Deputy Police Spokesperson Kampala Metropolitan Police, Luke Owesigire agambye nti poliisi y'Entebbe oba Entebbe Main Police Station mbu era nga bulijjo etandise okuba nga ekola okunoonyereza. Bannayuganda ne beebuuza ng'oggyeko okunoonyereza kyanjawulo ki ekiyinza okukolebwa okuzuula ekiviirako amasomero gano okujja? Kyanjawulo ki ekiyinza okukolebwa okukwata abantu abo abandibadde baba oba bateeberezebwa okuba nga beenyigira mu kwokya amasomero? Kakati era mwaka ogwo oguwedde gwali mwaka gwa 2022 gwali mwezi gwa November ng'ennaku z'omwezi 4 poliisi ey'eggwanga Uganda yavaayo n'ekiwandiiko nga balaga nti amasomero 17 kwaga amasomero agakutte omuliro agazze gakwata omuliro mbu amasomero 17 kwago gazze gookebwa mu bugenderevu. Waliwo Munnayuganda atadde wano ekibuuzo nti poliisi webanga yavaayo ne ripooti eyo amasomero 17 gazze gookebwa mu bugenderevu kitegeeza agookya ateekwa okuba nga amanyika. Baategeera batya nti gookebwa mu bugenderevu era baakolawo ki oluvannyuma lw'okutegeera nti amasomero gano gookebwa mu bugenderevu? Kati Bannayuganda beebuuza ng'oggyeko okunoonyereza Uganda Police n'ebimotoka byabwe ebya Fire Brigade mugaso ki gwe bayinza okuba nga bagatta ku Uganda naddala okuyamba mu mbeera nga zino ng'amasomero gakwata omuliro? Amasomero genkusomedde
n'amalala mangi gesobola kubanga nzijukira mu mutwe oli awo nandibadde nkuwagasingako awo naye sisobola kubanga mbijjukira mu mutwe byonna kubanga ago genkuwadde gego gensobola okubanga nzijukirako gwe munnange atugoberera ku Red Zone TV. Nyongera okujjukiza atanaba kubanga osubscribinga, genda ku YouTube yoteeka mu Red Zone TV osubscribinga okwate ku kideeche kya notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Nawe atulabira ku Facebook, atulabira ku YouTube, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko subscribinga ku channel yaffe okwate ne kade aka notification ojja kuba otambula naffe. Osobola otusanga ku Facebook, osobola otusanga ku Twitter, osobola tusanga ku TikTok yonna tubeerayo nga tukuweerezaayo amawulire. Essomero erya St. Teresa Kisubi likutte omuliro. Lissomero ly'abaana ba primary naye ekisulo ky'abaana abawala kikutte omuliro. Mwongeremu essaala era amawulire gonna agaana bagatutuukako gonna ojja kuba ogafuna. Gwe kyolina okukola kwekuumira wano ku Red Zone TV n'obeera nga tomisinga nsonga yonna. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole updates zonna eziba zijja okuva sides eyo ngenda kubanga nzikutuusaako bulungi nnyo, naye ng'ago ge mawulire gembadde ndi supposed okubanga nkuleetera essaawa eno yennyini nnyini obeere nga naawe okitegeera nti essomero eddala likutte omuliro mu ggwanga Uganda era lyegasse ku lisiti y'amasomero ago. Agamu ku ago genkusomedde gembadde nsobola okubanga nzijjukira mu mutwe, naye nga waliyo amasomero amalala mangi era ekyo nakyo tujja kikolako okunoonyereza, tujja gakuleetera compilation ey'amasomero gonna agaze gakwata omuliro. Mwebale kubanga mutambula naffe Ssebamuli Patrick nze mbeera mbaweereza, mwebale kubanga mwekuumira ku Red Zone TV.